Agala mukyala amanyi okusoma Qur'ani naye nga ye Qur'ani tamanyi kugisoma. Kati soko tunulira embeera eyo. Ate mamu ne yeteeka ku ddaala naga njagala mukyala hafidhatul Qur'ani naye nga ayagala hafidhatul Qur'ani tamanyi kusoma Qur'ani. Ng'akirako ono asaze imaamu asaaza tarawihi naye nga atunudde mu Qur'ani agisitudde n'agamba usisaalirawo nze naye ng'ekatayinaayo mwana n'omu amanyi kusoma Qur'ani. Naye nga tayagala kusisimba mabega woli. Abaddu ba Allah balungi mikwano gyange bakkiriza abasinga obungi Nuhu kiyagamba bagenda kubeera nga baagala nnyo edduniya n'olwekyo edduniya tujagala naye tugenda. Abaddu ba Allah kino ekyasa twakakitambulako emyaka 20 mu eki ekyasa bw'owulira ekyasa kirimu emyaka 10 ekyasa kirimu emyaka 10 tubuzaayo emyaka emeka okukimalako waba wabulayo 7 mu mukaaga gigatte ne gyolina onoobeera luddawa 7 mu mukaaga gigatte ne gyolina. Era mbalayirira kino ekyasa okuwunzika ffenna tujja kubeera wansi nga twebase abanaabeerawo sayizi ezo nga be bali mu bifo bye tulimu be waleetanga mu muzikiti nga banyumiza bannaabwe nga be bakiyamaani b'emizikiti abo be mulaba nga be bakulira kati wano nga tuli wansi twebase. Ekyo tebakirowooza naddala beemupi tebalowooza nibo balowooza ekyasa bajja kukimalako naye ku myaka 7 mu mukaaga gigatte ne gyolina awo olabe wawonoobeera. Wa ala Ibrahimu n'abantu ba wa ala Imurani n'abantu ba Katonda okwogera ku Imurani teyali nabbi yali musajja mukozi w'emirimu emirungi. Njagala bategeeza omusajja yenna buli lw'obeera omulongoofu ne Katonda akuwa omukyalo omulongoofu. Baddu ba Mungu abalungi ye Allah wekirwa tayinza kuwa mukyala mwonoonefu ng'oli musajja mulongoofu. Tekisoboka ekyo muddu wa Allah omulungi. Ebbanga ly'omala gwe tolaba w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi musajja yali mulungi yamuwa abakyala balungi. Gwe Allah owulira bwaga alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithatu wattayibuna littayibati wattayibatu littayibin. Ebyo Katonda byayogera olowooza Katonda alimba. Ebikazi ebibi bifumbirwa bisajja bibi ebisajja ebyenzi bifumbirwa basajja bayinzi. Omusajja omulungi awasa mukyala mulungi n'omukyala omulungi afumbirwa musajja mulungi. Tekisoboka ekyo muddu wa Allah mulungi. Gwe n'obeera ng'oli musajja oli awo toyinza kuwasa mukazi eyayenda muddu wa Allah tekisoboka. Kino nakibagamba nako naye bagamba omukyala ayinza okuba nga yeekuuma omusajja ng'oli mwenzi ate omusajja bw'obeera ng'oli mwenzi n'omukyala abeera mwenzi. Ate omusajja bw'obeera nga weekuuma ng'omukyala mwenzi tayinza kwenda nnyenda ziwera nga tonnamukwata. Tekisoboka. Naye mwenna bwe mubeera abenzi ng'omukyala mwenzi n'omusajja mwenzi mwenna mugwa dro tewali akwata munne. Muwoza kimu kino bwekiti na bwekiti nga bakuzaalira n'abaana abatali babo muddu wa Allah mulungi. N'olwekyo Imurani yafuna omusajja omukyala atya Katonda. Imurani yali atya Katonda yali mukozi wa mirimu mirungi n'afuna omukyala bamuyita Hanna binti Faqudi. Hanna ne yeeyama okubeera ng'azaala omwana abeera alabire mu Baitul Maqdisi. Kaga rabbi inni nadhartu ma fi batni muharrara fatakabbal minni innaka anta samiul alim. Ayi Allah neeyamye kino ekiri mu lubuto kigenda kuweereza ku lulwo naye gwe owulira ate gwe olaba gwomanyi. Mukyala Hanna asaba Allah w'ekitiibwa. Falamma wada'atha wulira Allah bw'atunyumiza bwe yamala okuzaala omwana Hanna qalat rabbi inni wada'tu untha Allah nzadde muwala wallahu a'lam bima wada'ati. Allah gwomanyi ekizaaliddwa kinaabeera kitya. Katonda baakuwanga abaana ng'omwana gwakuwadde tomwagala gwegamba kimu ayi Allah gw'omumpadde naye gwomanyi ensonga lwaki omumpadde. Katonda ayinza okukuwa abaana abawala beereere naye nga baabakuwa mwana wattu gwe gamba kimu ayi Allah gwomanyi lwaki obampadde. Ekyo kisanga ne ku basajja mukyala we n'azaala abaana bawala beereere
ne yeevuma. Waliwo eyabeera olubuto ng'ali lubuto lwakutaano n'amugamba oyo bw'abeera muwala genda ewammwe nze nkooye abawala. Mukazi wattu era yazaala muwala ne babeera aba. Omusajja yamugoba n'amugamba genda seetaaga wano baana abo bawala. Omukazi bwe yamugoba n'atuula idda. Eri gye yasooka okuzaala yazaala abaana abalenzi aba babiri. Abaddu ba Allah ye Mungu tufunamu ne tugamba ekyo Katonda kyakuwadde beera ng'okisiima eri omutonzi. Abaana bakuwadde basiime. Nabbi Luutu yazaala abaana aba bawala aba era be bamukkiriza ku mwaliro gw'ensi eno. Nabbi Luutu abawala aba be yazaala. Yakoola abantu nga bali ku bisiyaga ne mubulamu akkiriza Nabbi Luutu. Adhabu neetuuka okuteeka ebyalo byali 7. Allah n'amugamba genda ku kyalo ekyo7 ebyalo 6 byonna tugenda bizikiriza. Ekiseera ne kituuka Nabbi Luutu n'asenguka ne bawala baaba. Mukyala we n'abagoberera. Allah w'ekitiibwa n'alagira Jibuliru n'asitula ebyalo 6 byonna n'abivuunika. Omukyala n'awulira ekibwatuka n'agamba waakawumaahu n'atunula emabegaawo teyavaawo. Luutu ne yeeyongerayo ne bawala be bawala aba naye yali musiimu ku ebyo. Nabbi Ibrahimu yazaala baana balenzi beereere teyazaala ku bawala. Abaddu ba Allah balungi naye yali musiimu. Naye abantu ffe olwaleero ogenda n'ozaala abaana bawala n'owalirira okuzaala omulenzi. Njagala mulenzi omulenzi omusaba naye yajja okubuuza lw'onoofa. Taata baganda bo bonna bafudde gwe tofa lwaki tofa ye y'onoofa ddi oli mu maali yaffe n'ogamba ye omwana gwe nasaba. Wawalirira abaddu ba Allah n'owalirira abamu okimanyi bwe batuuka n'ogenda n'ewa Mama Fiina. Ensonga ekuleese nze kufuna mwana mulenzi omukyala wange azaala baana bawala beereere. Mama Fiina lwaki teyayagala kuzaala baana bayitirivu n'abeera n'akaana kamu. Muddu wa Allah mulungi. N'olwekyo mikwano gyange abakkiriza Allah ow'ekitiibwa omukyalo ono yagamba Allah gw'omanyi kyenzadde. Wulira bye yagamba walaysa dhakaru kal untha talinga mulenzi muwala. Ye omulenzi ali limited naye omuwala waliwo ebiseera byatasinza Katonda ng'ali mu nsonga ze. Naye wa inni sammaytuha Mariyamu mutuumye Mariyamu era mukingiriza ye n'ezzadde lye sitaani okubasemberera. Mariyamu bwe baamala omuzaala famire yakaayagana ani anaalabirira Mariyamu. Oli agamba nze ono nze oli nze. Allah n'abagamba mutwale amakalaamu gammwe ku mugga naye mugatwaleyo nga mugalambye. Ekkalaamu eneesigala ku ngulu yagenda okulabirira Mariyamu. Amakalaamu baagatwala ku mugga. Amakalaamu gonna gabbira. Kalaamu ya Zakariya yasigalawo. Zakariya ne bamugamba labirira Mariyamu. Zakariya n'alabirira Mariyamu. Muddu wa Allah mulungi. Zakariya era ekiseera ekyo ye yali nabbi waabwe. Zakariya n'alabirira Mariyamu. Mariyamu ng'asiiba mu muzikiti. Mariyamu tava mu muzikiti. Lumu Zakariya ne yeebuuza omwana nga tava mu muzikiti anaalya ki? Zakariya najja agenda okutuuka ku Mariyamu ng'ayina byalya. Amubuuza anna laki hadha obijjeewa? N'amugamba hadha min indillah bino biva eri Allah ow'ekitiibwa yarzuku man yashaa'u bighayri hisaabi agabira omuntu gw'aba ayagadde watali kubalirira. Zakariya bwe yalaba Mariyamu ng'ayina byafunye ekirowoozo ne kijja ne kigaana aga nti nange bwe naazaala omwana Katonda agenda mulabirira. Zakariya ali mu myaka 10. Ekiseera ne kituuka n'ayimirira mu mihiraabi jawfu layili idh naada rabbahu nidaan khafiya n'akoola Allah olukoowoola olw'ekyama. Lwaki lwakyama? Famire ereme kutegeera nti asaba mwana kuba akaddiye. Era famire yamala n'etegeera nti Zakariya asaba mwana n'emukyomera. Zakariya omwana gw'osaba ani anaamulabirira kwegyo emyaka gy'olina? Ye Zakariya yagenda mu maaso kusaba mwana. Ayi Allah ngabira omwana anansikira asikire n'ab'ekika kyange asikire n'abantu ba Yakubu waj'alhu rabbi radiya omufuule mu bantu Allah b'oyagala. Zakariya yali ali awo fanadatuhu almalaika. Malayika n'emukoola n'emugamba anna Allaha yubashiruka bi Yahya. Allah akusanyusizza n'omwana ayitibwa Yahya.
n'erinnya yalimuwa musaddikan bikalima agenda kukakasa ekigambo kya Isa wa sayyida ajja kubeera wa kitiibwa wa husura eyeekuuma eri abakyala wa nabiyyan min as-salihin ajja kubeera nabbi omubalongoofu. Abamanyi bagamba Allah yatuuma omwana Yahya. Lwaki yamutuuma Yahya? Yamutuuma Yahya yalamusa n'abaana wa maama we eyali tazaala, ekiseera ekyo n'azaala, kwe kumutuuma Yahya. Abaddu ba Allah balungi. N'olwekyo Zakariya n'abeera ne Yahya. Zakariya yalina confident ng'asaba Katonda. Gw'okimanyi nti abantu abaleero basaba Katonda, n'atuuka n'ogamba naye Katonda kye musaba nga kinene, anaakimpa, anaakisobola. Katonda alina kyatasobola. Gw'okimanyi nti waliwo asaba ne Katonda n'amugerera, n'obeerawo n'osaba Katonda ng'osaba kapikipiki kakadde, olowooza empya tagirina. Kati akakadde ogenda okakozesa eki? Akakadde. Lumu Museveni yali aggulawo olutindo luli olw'ejjinja, n'alengera omusajja gwe baalwana naye, n'amuyita ajja amubuuzeeko. Yamubuuza oyagala ki? N'amugamba muzeeyi njagala bampe booda booda. Abaaliwo ne bakwata ku mutwe ne bagamba naye ono gwasaba tamumanyi. N'amugamba obadde ogamba ki? Muzeeyi njagala booda booda. N'agamba oyo omusajja abadde ki? Gwasaba tamumanyi naye asaba Ibnu Adamu. Muzeeyi kye yakola n'ajjawo ebbaasa ye, walinga bw'atambula mwalimu usimanyi obukadde 6, n'amugamba agenda ogule booda booda. Omusajja yagamba nti ne bwali musabye poloti n'ennyumba n'emmotoka abimuweeraawo. Abaddu ba Allah balungi. Naye ku Allah ow'ekitiibwa yatuuka okugamba nti ne be mukuŋŋaana nga mukuŋŋaanye mwenna abantu abali mu nsi mu kifo kimu, ne munsaba buli muntu ne muwa kyansabye, temulina kye mukendeeza ku bye nnina, okuggyako nga bw'olaba empiso n'oginnyika mu nnyanja amazzi gejja, amazzi gonna egajjayo. Tukakasa omutonzi. Zakariya yasaba Allah ng'akakasa nti Katonda ajja muwa. Mu myaka 10 omukyala ali mu 9 mu 8. Zakariya n'asaba Allah omwana n'amumuwa. Abaddu ba Allah balungi. Mariyamu n'atuula mu muzikiti. Mariyamu bw'atuula mu muzikiti ekiseera ne kituuka eky'okugenda anaabe ng'agenze mu nsonga ze, abamanyi bwe bagamba, n'agenda anaabe nga Allah bw'atubuulira mu Qur'ani, wadhkuru fil kitaabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Basomere gwe nabbi Muhammadi mu Qur'ani mu nsonga za Maryamu mu kiseera we yeeyawulira n'abantu be, n'agenda mu kifo ekiva ebuvanjuba. Fattakadhat min dunihim hijaba. N'ateeka ejjigi wakati we. Fa arsalna ilaiha. Ne tumutumira gyali ruhana malayika Jibuliru. Fatamathala laha basharan sawiya. Yamufaananira omuntu omwenkamunkamu. Maryamu yali anaaba nga yeeyambudde. Jibuliru n'ajjira mu kifaananyi ky'omusajja. Jibuliru ebiseera ebisinga yajjiranga mu kifaananyi ky'omusajja, wadde azze eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yajjamulira mu kifaananyi ky'abasajja. Era lumu yajja ne banyumya ne nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, akabanga kaali k'amaanyi oba kaali kawanvu. Ekiseera ne kituuka n'asiibula, n'abuuza mukyala we Aisha, omumanyi gwe mbadde naye oyo? N'amugamba ye Tiyani Dihiyatul qalbi. N'amugamba oyo abadde Jibuliru, abadde ayina byaleese. Amakulu nti malayika yajjiranga mu kifaananyi kya Dihiyatul qalbi, sahaba wa nabbi Muhammad. Malayika okujjira mu kifaananyi kya sahaba, olowooza sahaba abeera mwononefu? Abamanyi kyova olabanga bagamba ne sitaani esobola okujjira mu kifaananyi ky'omuntu gw'olabanga muntu, kumbe sitaani. Abaddu ba Allah balungi. Ne malayika yajjiranga mu kifaananyi ky'omuntu. Maryamu yalaba malayika Jibuliru ng'azzi mu kifaananyi ky'omuntu, n'amwekingiriza. Jibuliru n'amugamba qaala innama ana rasulu rabbiki, nze ndi mubaka wa Katonda wo, nsonga kyendeese. Li ahaba laki gulaman zakiya, nziza okukugabira omwana omulungi, omwana ow'empisa. Qalat anna yakunu li gulaamu walam yamsasini basharu walam akum bakiya. N'abeera ntya n'omwana nga sibeerangako na musajja yenna, ate nga sibeerangako malaaya. Mutunuulire ekintu ekyo. Abamanyi bagamba Jibuliru yajja n'omwoyo yagumuteekamu, abalala bagamba yaguteeka mu ngoye n'agwambalira mu ngoye. Ebigambo bino bigambo bikulu. Gw'okimanyi waliwo mu kyalo tabiwulirangako ebigambo nga bino.
basiraamu ate basaala naye abuuza munne nga banyumya n'agamba waaye wali olabyeko omukyala azaala omwana ewatali musajja n'agamba sikirabangako naye kirabika Katonda ye yasooba n'agenda ewa Mariyamu naye aboogera basiraamu bino ebigambo tabimanyi ate mulimu abagamba nti ekyo tekisoboka mukazi kuzaala mwana nga talina musajja nalwaki Katonda yatutonda mu bika bina ekika ekisooka yatonda Adamu ng'amujja mu ttaka ekika ekyokubiri n'atonda Hawa ng'amujja mu lubiriizi ekyokusatu n'atutonda nga ffe atujja mu mazzi g'omusajja n'omukazi era bw'atugambira alamu nakhluqukum min ma'in mahin saabatonda mu mazzi aganyoomebwa faja'alnahu fi qararin makin ne tugateeka mu nnabaana omunywevu ila qadarin ma'lum okutuuka ku myezi 9 ekyokusatu Allah ow'ekitiibwa n'atonda Isa ng'amujja mu Mariyamu ewatali musajja ezo entonda ezi nnya Katonda ze yatutondamu Katonda asobola okukola ekintu kyonna ono Isa tomuyita kintu kya muzannyo Katonda ogamba nti walinaj'alahu ayatan linnasi tugenda kukafuula tugenda kukifuula nga kyamagero eri abantu wa rahmatan minna n'okusaasira okuva gye tuli wa kaana amuran makudhiya ekigambo kyaggwa dde okulamula nti Mariyamu ogenda kuzaala omwana ataliiko musajja ekyo nno tokyewuunyisa kuba ne nnyini lubuto naye mwennyini yeewuunya ate okumanya Katonda ayagala nnyo abantu ba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wulira Allah bw'atunyumiza fahamalatuhu fantabadhat bihi makanan qasiyya n'abeera olubuto ne yeesamba nalwo mu kifo ekyewala fa ajaaha almakhadhu ila jiz'i nakhala ebisa ne bimujjira ebyokuzaala okumpi n'enduli y'omutende qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya n'agamba nga zinsanze nze singa nafa olubereberye lwekyo lwekino ekintuuseeko nembeera mu bantu abeerabirwa edda ekyo tokiyita kya muzannyo bakugamba nti Mariyamu yalaajana nnyo ng'azaala abakyala bali babiri abataalaba ku ssanyu ly'ensi eno Mariyamu ne Asiya teyalaba ku ssanyu ly'ensi nga gwe omukyala bwe walaba ku ssanyu ly'ensi mwana wattu Asiya teyalaba ku ssanyu ly'ensi era kyova olaba abakyala abo babiri Allah ow'ekitiibwa yabategekerayo ebifo ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mwagenda okukolera embaga awasa abakyala abo babiri Mariyamu agenda kubeera mukyala wa Nabbi Muhammadi Asiya agenda kubeera mukyala wa Nabbi Muhammadi era ebifo yabiteekateeka Allah ow'ekitiibwa Nabbi mwagenda okuwasiza abakyala abo lwaki abo abakyala tebaalaba ku ssanyu ly'ensi muddu wa Allah abakyala beekuuma wetolaba Allah bwe yagamba mu Qur'ani wa Maryamu ibnata Imrani allati ahsanat farjaha Maryamu mutawala wa Imrani oyo eyakuuma obwereere bwe fanafakhana fiha min ruhina ne tufuuwa mu bwo omwoyo gwaffe wasaddaqat bikalimati rabbiha naye n'akakasa ekigambo kya Allah ow'ekitiibwa wa kanat minal qaniti yali mu bantu abatya Katonda Mariyamu yali mu bantu abatya Katonda muddu wa Allah naye bw'amala okuzaala omwana yeeraliikirira ebintu bino wammanga ŋŋenda kunaabawa Abayisirayiri ŋŋenda bagamba ki ŋŋenda bagamba ki ku mwana ono Abayisirayiri kati Allah n'agamba fanadaha min tahtiha alla tahzani n'amukowoola Jibuliru wansi we nti Mariyamu teweeraliikirira kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Katonda waakuteeredde omugga wansi gw'ogenda okunaabamu omugga yaguteekateeka n'olwaliro bwe twogerera weeguli era Abayisirayiri bagumanyi nti Mariyamu bwe yamala okuzaala Isa ogwo omugga Katonda gwe yamugamba okunaabamu n'amugamba wahuzzi ilayiki weenyenyeze gy'oli bijizi nakhala enduli y'omutende tusakitu alayiki rutaban janiya egenda kukunkumuliza entende ezengedde obulungi fakuli Mariyamu lya ku ntende ezo washirabi
onywe ne ku mazzi ago wakarri aina beera mukakkamu w'amaaso teweeraliikirira. Mu kyafa ekyo tukigamu nti omukyala bw'amala okuzaala kirungi alye ku ntende. Ne Mariyamu bwe yamala okuzaala Allah yamugamba kulya ku ntende. Muzigulirenga ku bakyala mwana wattu. Ate waliwo ayinza okuzigula ate n'aziriira mu kkubo ate ng'aleeseza mukyala. Kinneewuunyisa kiddu byabaddewo okubeera nga tutonera abakyala. Omusajja n'obeeraawo mu nsi nga tomanyi na sayizi ya mpale ya mukyala wo gy'ayambala nga tokamutoneranga nako ng'obukodo bukujjudde. Ate abasajja b'omulembe guno tuli bakodo. Waliwo omusajja yasiba omukyala kutunda kasawo kataasa ka mmwanyi naye bambi akatunda agula omunnyo. Yamusiba mu kkomera. Abamujja mu kkomera baali baana be naye nga balina n'abazzukulu. Yagamba ab'ekyalo mulabye ensibye omukazi kati omulala weepankire ku mmwanyi zange. Ate omulala najja ayina sukaali bagamba mumpe ku kyayi bannange nywe bamuga sukaali tewali mwe mundeetere kyayinze. Ayina hafu gye yaguze yatadde mu kkooti. Ne baleeta sukaali n'asena ebijiiko 3 n'amuzzaamu mu kkooti n'atabula. Tunuulira obukodo obwo. Obukodo abo be mulaba abo kubatonera butonezi. Era bw'onooba obatonedde ekojja kuddayo nga weeyagala. Kyovula mulimu abeeraliikira eka nga baddayo nga yeeraliikira lwaki ewaka wazibu bagenda muyombesa. Kyovula babamu basaala ne sunna ezitaliiyo namugaa twagala kuggala muzikiti tekamala okumaliriza eno. Gy'amaliriza ayagala asange nga beebase naye omusanga bakyatunula n'amugamba tutandikire we twakomye olwaleero. Baddu ba Allah balungi okulongoosa amaka abo kubatonera nga sheekhe bwe yagambye. Ne Mariyamu Allah wekitiibwa n'amugamba wulira bye yamugamba fa imma tarayinna min albashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. N'amugamba yenna gw'onooba olabye mu bantu akubuuza ebikwatagana na ku mwana mugambe neeyamye eri Katonda okusiiba okwogera siina muntu gwe ŋŋenda kwogera naye. Mu shariya zaabwe mwalimu okusiiba omuntu n'amala ennaku nga tayogera. Era kyova olaba nabbi Zakariya yagamba Allah okumuteerawo akabonero akamulaga nti ŋŋenda kuzaala n'amuteerawo ennaku 3 nga tayogera okuggyako ng'alaza bulaza Zakariya. Naye Mariyamu yeeraliikirira n'agamba nti Omuyisirayiri onoomumatiza naki? Kuba Allah yamugamba toyogera. Olulimi Allah alumanyi nti luzibu. Kyova olaba bw'osituka ekiro ku kitanda ebigere bino n'obiteeka wansi ng'ogenda okusituka ebiyungo bino byonna biraamira lulimi birugamba bitya ittakillaha fiina munnaffe tukulaamira otya Allah muffe in istaqim tastaqimna bw'otereera tugenda kutereera wa in awajajte wajajina bw'okyama munnange tukyamye. Olulimi abaffe bameka abali mu makomera nga baasibibwa lwa lulimi nga bali eyo n'ekyabasibya tebakimanyi. Bameka olulimi be lutabudde kwogera. Bameka aboogedde ebigambo oluvannyuma neyejjusa njogedde kyaki. Omumanyi omu yagamba ati man sakata salima, omuntu bw'asirika awona. N'agamba assaakitu la yandabu, asirika teyejjusa. Naye Mariyamu teyayogera. Mu bumpipe yamumalira okwogera yali Isa Allah bwe yayogeza mu kibaya ky'obuto. Ebiseera byange biweddeko awo wenja okukoma. Mbeebaza okumpuliriza. Naye bagamba nga darasa gyeri tukeerengako baddu ba Allah. Era mbasaasidde nnyo abatawuliriza ku musomo gwa Sheekhe Kiddu gwava kusomesa. Omusomo gubadde gukwatako nnyo ku bavubuka abafumbo abaddu ba Allah.